Oluvannyuma nga Yosete Buhabulwa ayingidde mu ddiini y'Abaganda baffe Abayisiraamu era nga kakati ayagala kubabbako byabwe ng'ayita mwoyo gwe yateekako nga Supreme Mufti omukulu Mubagye ate munnange nabo bamwambalidde era bamutegeezezza oba ayagala oba tayagala ajja genda eri ettaka kwali yali mu kubba eri abantu ajja kutuuka nga tewali wadde mwana we wadde muzzukulu we aliriko. Baganda bange buno obubaka bwa njawulo. Buno obubaka Museveni yandibuwulidde n'abaamu ekyokuyiga n'ategeera nti Uganda abantu bamwetamiddwa, abantu bakooye, abantu bamanyi kye baagala era abantu bakimanyi nti Bannayuganda abali awamu be batambula era Bannayuganda be bagenda mu maaso. Gwe Museveni ojja kulowooza nti nno nti otegeera nnyo nti era olina ky'otegeera naye tokutegeeza nti nno tolina ky'ogamba. So Baganda baffe, mikwano gyaffe, tubategeeza nti akaseera ka Museveni kalaga nga kaweddeyo. Museveni takyalina kyagamba. Aha, Yosete Buhabulwa n'akabindo ke mugenda kukifuwa nga mukizza munda anti Bannayuganda bagenda kuba bategedde, Bannayuganda bagenda kuba bamanyi era Bannayuganda bajja kubanga bamanyi kye baagala. Muyinza olowooza nti mutegeera nnyo, muyinza olowooza nti mmwe bagezi b'eggwanga lino, muyinza olowooza nti bwe munaakwata bamu ne mubabba ne mubaggyako ebyabwe bwe mwegenda okufuuka bassaabalwanyi, naye tubategeeza nti mulireeti nnyo kuba kati muzze abantu nga amaaso gali open, gatunudde gali wide, baagala kuddiza ggwanga lyabwe. Temulina kye mugamba. Mukozesezza Mubagye atunze ebyobusiramu byonna bimazeewo. Essaawa zino omuzikiti Museveni gw'ataazimba ne Mubagye gw'ataazimba, omuzikiti ogwazimbibwa Gaddafi, eno ye Gaddafi yalina bye yalekawo bye tutegeera. Nate Museveni ensi ki egenda gye tunaagamba nti egenda kuba nti bagamba Museveni yakola kino. Teri mpozi e Rwanda nate nga nayo byeyo. One time tujja tuuka bannansi tubyeddize. Njagala n'okuba obubaka buno Abasiraamu ate nga batabukira omumpembe ayajja okutunyagako ebyaffe, eyajja okubbako ebyaffe. Oba oyagala oba toyagala ojja kgenda wangala ng'omanyi ebyo ebibanja by'olimu n'owetaawo ewakaawo n'ogenda n'otula mu ntebe n'olya by'olidde, wajja kubaawo abalala abasulawo ng'ate si baana bo yadde bazzukulu bo. Ng'ensi yasulwamu dda, wayinza n'okuba esamba y'ebikajjo. Ani akyajjukira Amini ya jamaa? Olusungu lufu naye nga lutuufu mu byakola. Aboogera olulamu batukolera ebifu, aboogera olufu baakola ebiramu. Lumu muganda wange enjuki zaakola olukuŋŋaana ku muti, kera okunyumiza abantu kasitoola ako. Zonna ebbendobendo seeka lino lyonna lyatwala. Enjuki za Uganda zaafuna omuti omunene ne zikola meeting parliament nga zaagala okwekolera amateeka. Ne zimalako omwezi mulamba, ziteesa, zirwana, zikuba obutebe nga ba MP. Naye bwe zaali zituuse mu ssaawa eyabuka, sipiika n'agamba enjuki nti bannange enteesa nti wabeewo munnaffe agamba omuyembe guno nti gwenywezi tugenda kubuuka, kuba tuyinza ffenna okugenda omulundi ogumu olw'essanyu ly'okudda eka ne tuleka nga gugudde ate nga gutubisizza bulungi. Enjuki emu neyogera n'omuyembe nti Honorable Oweekitiibwa Muyembe nti yes, tubadde wano okumala omwezi mulamba nti essebo naye twagala onywere, twagala kubuuka buli omu addaka. Omuyembe ne gugamba enjuki nti simanyanga nako nti bulijjo kwe muli. Simanyanga nako nti bulijjo mukola ki? Kwe muli. Oba mugenda oba temugenda. Allahu akbar. Naawe bw'ofaanana ensi temanyangako nti ogiriko era tejja kumanya nti bagisimyeko kuteekayo gwe, kuba yali yeetisse ebyolidde ebiyitirivu eno nejjula n'osima endala naye tewulirangako nti gwe ogenda kuzitowa ki. Ensi temanyanga nako nti kwoli. Eno ensi bagiwa omuggodde ne basima kuno amayinja ne bakola kolansi okuva wano okutuuka wa ne tenuubukangako. Gwe gwe banaakuleeta gwogenda ogiigira ki?
temanyanga nako nti kwoli oba bakutaddeyo ba tebakutaddeyo be bamanyi. Jagenda wangala ngomanyi ebyo ebibanja byolimu n'owetaawe wakaawo n'ogenda n'otula mu ntebe n'olya byolidde wajja kubaawo abalala abasulawo ng'ate si baana bo yadde bazzukulu bo ng'ensi yasulwamu dda wayinza n'okuba esamba y'ebikajjo. Ani akyajjukira Amini ya jamaa olusungu lufunaye nga lutuufu mu byakola. Aboogera olulamu batukolera ebifu. Aboogera olufu baakola ebiramu. Lumu muganda wange enjuki zaakola olukuŋŋaana ku muti. Kera okunyumiza abantu kasitoola ako. Zonna ebbendo seeka lyonna lyatwala. Enjuki za Uganda zaafuna omuti omunene ne zikola meeting parliament nga zaagala okwekolera amateeka. Ne zimalako omwezi mulamba. Ziteesa zirwana zikuba obutebe nga ba MP. Naye bwe zaali zituuse mu ssaawa eyabuka sipiika n'agamba enjuki nti bannange nteesa nti wabeewo munnaffe agamba omuyembe guno nti gwenywezi tugenda kubuuka. Kuba tuyinza ffenna okugenda omulundi ogumu olw'essanyu ly'okuddeeka ne tuleka nga gugudde ate nga gutuusizza bulungi. Enjuki emu n'eyogera n'omuyembe nti Honorable w'ekitiibwa Muyembe nti yes tubadde wano okumala omwezi mulamba nti essebo naye twagala onywere twagala kubuuka buli omu addaka. Omuyembe ne gugamba enjuki nti simanyanga nako nti bulijjo kwe muli. Simanyanga nako nti bulijjo mukola ki? Kwe muli. Oba mugenda oba temugenda. Allahu akbar. Naawe bw'ofaanana ensi temanyangako nti ogiriko era tejja kumanya nti bagisimyeko kuteekayo gwe kuba yali yeetisse byolidde ebiyitirivu eno nejjula n'osima endala naye tewulirangako nti gwe gwogenda kuzitowa ki. Ensi temanyanga nako nti kwoli. Eno ensi bagiwa omuggodde ne basima kuno amayinja ne bakola kolansi okuva wano okutuuka wa ne tenuubukangako gwe gwe banaakuleeta gwogenda ogiigira ki. Temanyanga nako nti kwoli oba bakutaddeyo ba tebakutaddeyo be bamanyi. Tebuhabula ajja kulowooza nti nagenda kuba ebyobusiraamu byonna bimalewo. Ajja lowooza nti Abasiraamu tebaliiko tebamutegeera byakola abikola ku lwe naye tujja mutegeeza akaseera kagenda tuuka Tebuhabula ofume eggwanga lino Tebuhabula ogende. Ojja kulowooza nti nno gwe buli kimu ekyo kiteredde era gwe buli kimu ekyo kyaggwa naye tukutegeeza akaseera kagenda tuuka. Kasita kagenda tuuka ng'otunoonya bannange ng'onoonya abantu munnange nga tobalaba abantu bingi nnyo abantu ebigambo babyogedde abantu ebigambo babikoze abantu babadde babagamba wano bulijjo Tebuhabula munnange atudde butuuzi ng'asirise busirisi naye nga tubategeeza nti buli kimu kijja tuukawo lwa ssaawa zaayo era buli kimu tujja kitegeera. Museveni ayinza olowooza nti naategeera nnyo obugagga ebyo bigenda kubeera auction ndi bigenda kutundibwa ku Nnyondo omuli n'ettaka okutudde omuzikiti ogwa Gaddafi National Mosque awali headquarter y'obusiraamu enkulu ddala beera bwetyo bwetambula. Naawe ekibuuzo kiri nti abakulu essente zino zaaki baaziteekawa ani yazibawola beebino ensonga atuliriza ezeesigika ziraga nti Mufti Seeka Shabani Ramadhani Mubagye ng'ali wamu n'eyali Secretary General w'olukiiko olwa Uganda Muslim Supreme Council Seeka Ramadhani Mugalu bagenda maaso n'okuba nti bayingira mu ddiiru ya $3 billion mu obukadde 5
deeru yali ya bilioni 3.5 okutunda ettaka ly'obusiraamu erisangibwa mu kitundu eky'entuusi Sembabule nga baliguza omugagga ayitibwa Justus Kyabahwa. Kyokka oluvannyuma lw'okuba nti deeru eno yali ekoleddwa, businessman ono Justus yalemererwa okufuna ettaka lino kubanga bagenda oddemuguza ng'olwedde munnange baaliguza dda omugagga omulala. Omugagga omulala nga yalikola ki? Nga yali sonjola dda. Abakulu balitunda ogw'okumeka? Ogwakabiri. Ogwokubiri. Era kigamu kuba nti omugagga gwe baali basooka oddiguza yoyo gwe bayita muganga. Era nga muganga oyo omugagga mu Kampala muno alina oluganda ku yaliko minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Sam Kahamba Kuteesa. Era oluvannyuma lw'okukitegeera nti deeru yali eyiise, ensonda ziraga nti omukulu akulira Uganda Municipal Council ne bwe siddamu kumwogera yakkiriza agende maaso n'okuba nti azza ensimbi eri omugagga Justus Kyabahwa newankubadde nga kyamulemerera. Okusinziira ku mukulu agamba nti mu butuufu bamutomeza eyali Secretary General Ramadhan Mugalu Seeka nti yamutomeza deeru yali very dangerous. Mu ndagaano gye baakola n'omugagga ayitibwa Justus Kyabahwa, Uganda Municipal Council yakkiriza okuddamu okusasula ssente z'omugagga ezimuddize obukadde 408 buli mwezi okutuusa nga ziweddeyo. Amawulire gewunyisa nenga twabeera mu bulamu obuzibu ennyo. Omusajja n'ava from nowhere n'akwata ekintu n'aga nti amaze okwetegereza ekizibu kya Afirika, bakulembeze balwa mu bukulembeze, ne tugaa nti aha, ne tunyeenya emitwe. Amaze okwegendereza abakulembeze kubeera nga babbi, ne tugaa nti alhamdulillah 35 years. Kale bakulimba nti be bagenda okujja n'ebinene nnyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bye bino bye mbagamba ng'owulira simana awulidde kati sima tumukunde Henry tumukunde mbu naye ayagala kujja kuba president. Abasiraamu muzuukuke, obwo bubadi bazannya buzannyi bubadi bwabwe. Sima tumukunde tinyefunza nono omulala simanya eyesimbawo okuli eyali prime minister Mbabazi. Abo nate babalimba batabani ba Mzee Museveni. Bino bintu babala bubazi nga bagati ugenda otawanyemu wali genda otawanyemu wali. Kale ne babeeranga ddala genuinely baagala okujja naye be babadde mu kintu kyabwe agenda yaabwe bagirina mu myaka gyabwe nga tebagenda kusaasira ku musiraamu, tebagenda kwagala busiraamu, era bakitulaze 35 years tebaagala busiraamu. Kaakati baawukanidde mu kantu katono ne babeera obwo busungu bwe bubatawanya. Tolowooza nti balina kye baagala okukola ku ggwanga. Ki kye batafunye? Abo bonna ani atalina ddundiro, atalina faamu ani? Bonna ani atasula walungi mu nnyumba kololo? Ani atalina palace villa? Kati ki kye banoonya? Eno ensi yatandika ebigambo ebirungi ebyo byali bya Sheikh Nuhu Muzatabate. Yayogeranga ebigambo bye mu ddoboozi eddungi ate era munnange tutandise okubirabako. Ndowooza kino kye bayita the dead are not dead. Muganda wange, mukwano gwange, tugenda kuba tubiraba bingi nnyo bigenda kutundibwa ku nnyondo omuli. Era nga wetwogera kati omuziki gwa Hodi Kampala bwe bagamba nti bagenda bagumenya, munnange tobaako kyogamba. Abanene bubatyamudda ebyabwe bafunamu dda ebyabwe naye nga mukama ono waatalya nguzi. Era mukama ono gwe tutunuulidde one time tujja kufuna obwenkanya. Abasajja bano oba mukama wenna gye yabatujjira ajja tukube omuggo bwe guti
one time lugenda tuuka nga mukama mulina ettaka okutudde omuzikiti ogwa Gaddafi National Mosque. Temulowooza nti buno okubonaabona ne okukaaba amazzi gage tuli mu kukaaba gagenda kuba ga lubeerera, ssaawa egenda tuuka nga munnange nabo be bagakaaba.